mwatenda mutabani wa Kafeero kufaanana Kafeero naye sooka olabe mutabani w'omugenzi Alex Mukulu. Mu mazima ga Katonda omuvubuka afaanana Alex Mukulu. Temulamu atiiso wa Kafeero yali yeetaagamuko DNA. Naye ono Alex yennyini olabira ddala Alex Mukulu yennyini. Ono y'omu ku baana ba Alex Mukulu abadde wano mu ggwanga erya Uganda. However, okusinza ku nteekateeka z'okuziika kulimu okulindako ku baana ba Alex Mukulu abadde bawangaalira ebweru w'eggwanga erya Uganda. Era nga babalindako basobole n'okukola confirmation y'ekifo exactly sokulaba omwana. Amazima ga Katonda Alex Mukulu yennyini, ennyindo, obuddugavu, amatu, olabira dda n'enjogera yennyini eringa nga ya taata wo, olaba expression engeri. Bannange abantu beezaala, amazima abantu beezaala. Buli muntu ndowooza yandizaddeyo omwana ng'akufaananira ddala ngatteko n'ekyempisa. Obeera mubbi omwana akufaanana obubbi, obeera ng'oli musajja mulungi omwana akufaanana obulungi bw'olimu, obeera ng'oli mutemu omwana akufaanane, obeera ng'oli pasita sheehi ozaaleyo omwana amazima akufaanana akutwale enkola zo zonna. Ngenda sigala nkutuusaako updates z'okuziika kwa Alex Mukulu. However, olunaku olwaliro yenna ayagala okulaba ku bode ya Alex Mukulu oba omulambo oba okwegatta ku bannakatemba bonna bagenda kubeera awo ku theatre, National Theatre. Yes, National Theatre eri awo nga ku Parliament, eri Parliament ndowooza bawula na Parliament nsuubira ekisenge kyabwe. Yes, awo ku National Theatre wakati mu kibuga Kampala. Osobola ogendawo okuva ku ssaawa 8 kati onotuuka aliya kubanga omulambo ogenda tuukawo ku ssaawa 8 bagusabire paka ne bannakatemba bonna bazanye emizannyo abamuyimbira bamuyimbire. Yes, enteekateeka sofa bwetyo weeri. Wano kwa SMX Media kankusaba subscribe ngene ku notification bell tujja kukola ngo missing updates naddala nga zino.